Eddaazi eriwedde mu zzoobe erya Gatonnya kyateeberezebwa nti ekibuga Kampala kirimu bodaboda eziwerera ddala emitwalo 2 ezimu nga zirina siteegi we zisangibwa ate ng'ezimu zirubyanza ezitalina bifo bya nkalakkalira we zikolera. Mu mbeera eno ekitongole ekitwala ekibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority KCCA kyagazeeti nga siteegi eziwera 45 zokka, ekitegeeza nti siteegi nnyingi ezaali zisaliddwako wano nga baakikola n'ekigendererwa ekyokutereeza ekibuga n'okukiyonja okukifuula smart city nga beewala omujjuzo gwa BODA. We are not going to have an enormous number of stages. Besides, it litters the city. It makes the city look disorganized. We are going to have limited gazetted stages and regulate the boda riders. Wana aba BODA beekubira enduulu era bwe batyo ne basaba babongereko we bukeeredde olwaleero ng'amawulire galaga nti siteegi za BODA eziwerera ddala 1500 za kugobebwa mu kibuga Kampala era ng'emirimu emitwalo 10 giri mu lusuubo, ekintu ekitunduzza aba bodaboda emmeeme. Abaffe siteegi zo ziri mu mmeka? Masiteegi ge tubadde nago mu kibuga oba mu Kampala yonna division 5 gakunukkiriza mu 2025. Nenaffe abali mulimu twede tulabanga amasiteegi mangi. Biseera byo KCC byagazeetingiramu amasiteegi ago twali tetunaba kufuna bukulembeze bwawamu. Frank Mawejje ono nga ye ssentebe w'abavuzi ba bodaboda mu Kawempe ne Kampala District era nga naye muvuzi wa BODA agamba nti bakwatagana n'ekitongole kya KCCA okulaba nga batereeza omulimu gwabwe. Ng'abakulembeze twadduka Zambiro mu KCCA okubalaga nti amasiteegi ge baatuwa tegasobola akwakomodating abavuzi baffe bonna betulina. Kuba Kampala tulinamu abavuzi abakunukkiriza mu mitwalo 15 balinamu amasiteegi n'abayingiramu obuyingizi. So bwe twaddayo mu kitongole kya KCCA abatuwuliriza era ne batusaba tusooke tukakase amasiteegi gano ge bagazeetinga 225. Abaffe newankubadde batoddeko siteegi ezisigaddewo ziba tezibamala. Tusuubira nti KCCA siteegi ze yatuwa 225 ogwokusatu egunaggwerako nga tugenze twongeramu amasiteegi amalala. Tugenda kubanga nga tuweza siteegi nga 1000. Ze tusuubira nti ku siteegi 2025 ze tulina mu kibuga KCCA bwe kakasaako siteegi 1000 tusobola ziteekako abavuzi baffe ne bazijjaako. Mawejje alaze ensonga lwaki baagala okugatta siteegi zino. Kugatta amasiteegi ago naddala obwesudde nga buliko abavuzi batono tujje mu stage emu tukendeeze ku mujjuzo gw'amasiteegi n'okumeruka kw'amasiteegi buli wamu. Obuzibu obuliongo obu stage bungi ekisooka omulimu gufa value ebbeeyi y'omulimu efa kuba omusabaze abatayina kikimutwala wali stage kulinnya buli wabayimirira abasangawo stage kitegeeza eyandikuwadde akasente era akalabikako takuwa kasente kamala ate obustage obutini obwo bwesudde obumu bwepaatiisi n'ebigendererwa ebyekusifu ebiri mu bumenyi bw'amateeka. Aba bodaboda bangi kati emitima gibakubira mu mutwe. Abaffe siteegi 15 ezisaliddwako eno tegenda kubeera ntabiro ya bbola lya mirimu. Tewali wa bodaboda agenda kuva mu kibuga okujjako yatalina mu siteegi. Ebbula ly'emirimu ekituufu ebbula ly'emirimu naffe tulira baweeriri naye ate okubawo kw'ebbula ly'emirimu ate tekitugana kutereeza. Tekituleka mu mbeera ya mulimu kubeera nagalaale buli omu kukola kyayagala buli omu kupaakinga buli waayagala kuba buli tuguleka bwe tutyo ate era n'obumenyi bw'amateeka bweyongera. So nze ndowooza okusinziira ku study gye tukoze n'empuliziganya tuwuliziganya ne KCCA gwe mulundi ogusookedde ddala ndowooza mu byafaayo by'omulimu gwaffe okubanga tusobola okuwuliziganya n'ekitongole kya KCCA ne tukigamba nti ffe twagala bino nabo ne batugamba twagala bino ne tugenda mu situation eri win-win buli omu nasigala nga si yawangudde wabula nga okutereeza kwe kuwangudde. So nze ndowooza nti gwa bodaboda ali eyo ng'olina siteegi mu kibuga togenda kuva mu kibuga era nsaba mubeere bagumu. Ono alambuludde ensibuko y'obumenyi bw'amateeka mu bavuzi ba bodaboda. Obumenyi bw'amateeka mu bodaboda buva mu free entry. Omulimu gwaffe gubadde teguyina nteekateeka omuntu mwayita kuyingira buli abadde alemererwa gy'alemereddwa abadde ajja buzi n'ayingira mu mulimu gwaffe. Buli muntu afunamu kasente bangi nnyo bagula pikipiki ng'abamu bagula na zaabwe za buyonjo kutambulirako. Abaffe abakola bodaboda tunaabawulira ku ki kuba takola bodaboda. Nga tubawo ebyambalo nga kino kye nnyambadde
buli division twagiteekedde uniform nga ya kala ya njawulo. Uniform oyo omuvuzi gyagenda okwambala alina okubanga amaze okufuna ku stage nga zeetinge enteeketeeke. Erinnya lya stage ligenda kubeerako ku uniform. Ekifaananyi ky'omuvuzi kigenda kubeerako ku uniform. Location yonna yonna stage weeri bigenda kubeerako ku uniform nga tubitadde mu Kiwala Code. So omumenyi w'amateeka yenna ebiseera ebisinga mu mulimu gwaffe yeekweka nnyo mu butaba na bisaanyizo, yeekweka nnyo mu butaba na stage. Kamya Masudi ono nga naye muvuzi wa bodaboda era nga nazirwanako awagidde ekyokukendeeza ku stage mu kibuga Kampala n'endala bazigatte. Enteekateeka y'amastage ffe ejja tugasa kuba ffe nga Kawempe bakama baffe bwe bagenze okukyekinga Kawempe nga amastage ge basobola otuwa gasobola otumala kuba ffe abavuzi abali ku stage tuli abavuzi omutwalo gumu mu Kawempe tetuli bangi naye olw'okuba waliwo ababadde batwegattamu abava eyo Kawanda bava Luweero bava Katuugo babadde batulemesezza omulimu ng'omuntu okumugya Kawempe tumutwalire 2,000 mu kibuga kwe kuteekako abantu ababiri naye luli twavuganga omuntu omwe 15,000 ne tumutwala mu kibuga. Omulimu gwa bodaboda bangi bagutwala ng'ogwabo abaali mu ensi naye nno mwana wattu obadde okimanyi nti waliwo abagwenyumirizaamu. Omulimu guno ngumazeemu emyaka 33 era ffe bwe twavaayo mu 92 ne tuyingira mu mulimu guno paka na kati nkyavuga bodaboda era eweeredde abaana nina abaana n'abazzukulu n'abakyala omulimu guno ngwenyumirizaamu. Ekyamazima bwe baba nga bangi nnyo bafuna mu mulimu guno ddala kiki ekiguviirako okudobonkana? Mulimu guno gwatuuka wakati ne gwonoonekamu oluvannyuma lwa COVID okujja twafuna abavuzi abatali mu mulimu guno batutaataaganyizza nnyo. Omulimu gwa bodaboda gwajjanga ogusaaga mu ggwanga Uganda naddala mu kibuga Kampala era nga gwatandikira ku nsalo y'e Malaba wabula nga kati gwafuuka ensonga mu ggwanga Uganda era nga bangi bagufunyeemu weewaawo nga waliwo bannakigwanyiza abagwonoona anti nannyini kiggwa yakiweebuula. Nakyeyu ne Rosie yakusakidde emboozi eno ku Rabbit TV Community Report.